Kati okumala ekiseera abasomesa ba arts buli mukisa gwe babadde bafuna nga basaba okubongeza omusala. N'olwaleero Uganda ng'ekuza olunaku lw'abasomesa, ekibiina ekitaba abasomesa ki Uganda National Teachers Union oba UNATU ensonga eno tebagirese mabega. Ate tetugenda kusirika, tujja kusigala nga tubagamba kubanga ekintu ekyokwawula abasomesa olunaku luno lw'abasomesa abaateekawo olunaku luno International Labour Organization ne UNESCO baali nga batunula omusomesa ng'omusomesa nga teri kwawula. Abayinatu basabye gavumenti ekole okunoonyereza ku kiri mu masomero gaayo mu kiseera kino nga waliwo enjawukana mu misaala gy'abasomesa ba saayansi ne arts. Ate tulinamu n'abasomesa bangi abagenda kuva mu busomesa ku lw'ekyo kubanga bafiiringa nti okwawulwamu kibarwendalinga okulaba nti bo oba tebasoma oba biki. Wabula President Museveni ebigambo by'abano bimusiikudde emmeeme era n'abagugumbula olw'okwagala ng'okumutiisatiisa ssaako okumuteeka ku nninga nga basaba okubongeza omusaala. I really want less obstruction because we get diverted. Instead of moving, you are always moving, and I will not accept threats. And unreasonable. It must be tomorrow. What if we don't have the money? What are we going to do? Museveni bano abategeeza nti okwongeza omusala gw'abassaayansi kyava ku nsi engeri etambuzibwamu ensangi zino nga yeesigama ku ssaayansi. Now, if somebody is against prioritization, we disagree. We disagree, and we can even have a fallout. If you don't respect the principle of prioritization, then you are an enemy of our progress. So please stop this indiscipline. Don't make timugenda kututomeza. We shall not agree to anybody to make us make a mistake. Abasomesa era bajjukiza omukulembeze w'eggwanga ku bumbi 20 ez'abasuubizibwa okubayamba okuvuunuka omuggalo gwa COVID-19 nga n'okutuuka leero ensimbi zino tebazifunanga. Excellency, the shillings 20 billion COVID-19 relief grant that you gave to the teachers in private institutions has not reached the beneficiaries to date. That money has been there in the Ministry of Finance. The problem had been you are organizing yourself to access this money. That's the problem. Olunaku lw'abasomesa mu nsi yonna lukuzibwa nga 5 Oktoba wabula nga Uganda teyasobola kulukuza kwe kusalawo okukikola kati.